Mawulire agendako abantu basatu bafiiridde mu bubenje mu bifo ebyenjawulo. Babiri ku bo bayizi abadde basindikiddwa okudda awaka okunona ssente za fees Bukuya Mityana ate omulala atomeddwa mu mmotoka bitundu eby'emukono. Abaana babiri bafiiridde n'abalala okubadde n'omusomesa we baddusibwa mu ddwaliro mu kabenje akagudde Bukuya. Kitegerekese nti abaana bano bali basindikiddwa okudda eka okunona fees emmotoka ne batomera. Babadde basindikiddwa okunoonya ssente eza school fees. Ku makya mu kuddayo babadde bawerekeddwako abasomesa. Akabenje kano kagudde ku kyalo ka Musende ekiri ku nsalo y'eggombolola y'e Bukuya n'ekitumye mu disitulikiti ya Kasanda era bannyonnyodde engeri gye kaguddewo. Emmotoka basanze ne batomera kitegeera abaana babadde bangi mubaddemu ne maadamu bo bakkiriddeko akatundu kati badde bagenda ne basanga emmotoka y'emiti ezze wabbali kati emmotoka ey'omukyayina evudde waggulu kuliko n'ebidomola ebasaabadde busaabazi. Abayizi abafudde basomero lya Glory Nursery Primary School eri Kamusenene era nga badde maziga meereere. Abayizi abasatu ku basimaatuse bongezeddwa mu ddwaliro Mityana gye tubasanze nga bajjanjabibwa. Nyinga bwamaanyi okujjako nti kulumizibwa omutwe naye nga munda mulamu nti accident nga bweba accident era nga benagirabye sina nnyo kyamaanyi kyensobola mugamba nti yavuze bubi lwa nsonga nti abadde aviira olw'ekkuba ebbiri mu kusuubirasiba emmotoka eno engeri gyebabiikiddemu nekulonge gyebifaananamu neeserera buseerezi eti ngaegaana. Omwogezi wa poliisi Mama Region Rachel Kawala akasizza okukwatibwa kwa munnansi wa China Zawo zayizanga olw'okuviirako akabenje kano. Ali mu kaduukulu kaffe Kasanda ne tutandise okunoonyereza emirambo gy'abagenzi gitwaliddwa mu ddwaliro e Kasanda. Iyo ekiguga mukono omuntu omu afiiridde mu kabenje akaguddewo foso namba UBF 541 badde ve Kampala ngedde mukono bwe yeekanze owa bodaboda mu kakalo kumutaasa n'awugula emmotoka ate ku mabbali g'ekkubo gy'alaze n'asangayo ebigere era emmotoka gwegwidde n'afiirawo. Afudde Dennis Lubowa ow'ekayunga Ntenjero. Ono okugaziwa sayidi eno okutaasa wa boda n'omusaabaze n'atomera ono omwana yabadde atambula ku bigere ng'agenda sayidi z'emikono. Kati ono walabye wa boda n'ayagala amutaasa ekusala emmotoka n'adda ebbali ekugwa bweti naye esanzeyo w'ebigere n'emugwira. Fuuse ebadde etisse ebigimusa era abantu bakuŋŋanye mangu okutaasa embeera nga tetava Fuuse asimattuse abantu beekokudde obubenje bwa mu kitundu kino entakera nga bakitereka obufunda oba oluguudo. Oye oluguudo ono kutuulwanga ebifo eky'amazima tuba boda naye tusanga embeera embi tweya zivayo waggulu z'amatu g'ebiseeta ekusanga wano tegera wana kusiba namuwadde bayiteekamuko ku sayinizi kuba wano mpaka emukono temuli musayini egamba oba wano bagenda kusala abaana. Kansala Moses Bukenya akiikirira Gongobe zone mu Guvanda Division agamba nti basabadda olukoloboze mu luguudo luyite zebula crossing mu kifo kino tewali kikolebwa. Nze kenyini nakulembera ne mu kanso tukiisa ne tusaba batuteereze bula crossing mu luguudo okupa eseeta wano ku landimaka wakati wa landimaka ne seeta gasini kubanga parish abantu bafune basalira naye tetuyambiddwa. Luka Kajere Nelidia nakikuli bakusakidde guli eno Lwakati TV. Kati oliwe bamutomerera